Mawulire ganaku tusaba Katonda emyoyo gy'abagenzi agiramuze ekisa. Ate omumyuka wa President ayagala bannayuganda bonna okukwasiza awamu okulaba nga tulwanyisa omuze ogw'okufumbiza abawala abatanneetuuka. R.T.D Major Jesica Alupo okwogera bino abadde agulawo tabamirukawo okwefumitiriza ku mwana ow'obuwala ow'omulundi ogwokutaano abadde ku Hotel Africana wano mu Kampala. Abawala 3 ku 10 bakakibwa okwetaba mu mikolo by'okufumbirwa nga tebanneetuuka ekiteeko obulamu bwabwe mu matiga. Wadde nga waliwo kaweefube batuukiddwako okumalawo embeera eno, wakyaliwo ebikolwa eby'ekikula kino era nga byetaaga okunogera eddagala. Embeera eno ewaliriza gavumenti ng'eri wamu n'ebitongole bannakyebwa okuli ekya Girls Not Bright okutandikawo tabamiruka owa buli mwaka okwefumitiriza ku mwana ow'obuwala ng'omulundi guno abadde ku Hotel Africana mu Kampala. Yetabye omumyuka wa President R.T.D Major Jesica Alupo atwala akatyoka eddembe ly'obuntu Mariam Wangadia n'abalala nga batamulidde ku mulamwa ogw'okulwanyisa ebikola by'okufumbiza abaana abatanneetuuka. Moses Ntenga ku lw'ekitongole ekirwanira eddembe ly'omwana omuwala ategeeza ng'ebikolwa eby'okufumbiza abaana abawala bwe byeyongedde. Batasabye wabeewo enkwatagana wakati wa gavumenti n'ebitongole ebitali bimu. The issues of child marriage can be more elevated and discussed at cabinet level so that we have every district leadership from the LOC1 up to the highest board of this governance in this country. Yewangadia vumiridde abazadde abenyigira mu bikolwa by'okufumbiza abaana n'ekigendero eky'okufuna ensimbi. We must support girls first to have the confidence to speak up against these injustices and to report them to the authorities for strong action to be taken against them. R.T.D Major Jesica Alupo asinzidde wano nasaba ebitongole byonna ebitali bimu ssaako ne bannayuganda okukwasizaamu okulaba nga bamalawo omuze ogw'ekika kino. The biggest weight that the girl child is confronted with across the country needs an extra step, an extra mile, an extra mind, an extra effort. But that does not mean that the boy child will be left behind. Yamya gavumenti bwegenda okwongera amaanyi mu kulwanyisa abafumbiza abaana abatanneetuuka. Lisani Mutyaba yakusakidde eggulire lino.